General Muhoozi Kainerugaba agenze maaso n'okubanga ayogera ebigambo ebikankana bw'atadde bannamawulire ku bunkenke. Azagera maaso n'okulabika nga ayogera ebigambo ebikankanya ebitandisa okukankanya n'amawanga agaliraanyeewo. Era nga tukimanyi bulungi yatugambye nti kakati yagambye nti ayina buli kimu kyonna n'emmundu ze z'amaze dde okubanga ateeseteese. Agamba nti buli kimu security eggulugulu yeeteeseteese okulabika nga atondawo omugigi omupya gwagenda okubanga atandika okukulembera wano mu ggwanga erya Uganda mu mwaka ogwa 2026. General Muhoozi Kainerugaba takomyawo, agenze maaso n'okulabula bannamawulire. Agambye nti for some of those journalists that like to abuse us, let me say nobody will protect you when we come to power. You will feel us soon. We will crush you. Nti bannamawulire abagenda maaso n'okubanga bavuluga projekiti ye eya Muhoozi projekiti, kambagambe kino nti teri n'omu agenda kubataasa. Bwe tunajja mu buyinza mugenda kubanga mutuulira mu nnyama nga nvunza, tugenda bamementula mu bwangu ddala nga tumaze okujja mu buyinza. General Muhoozi Kainerugaba agamba nti waliwo empapula z'amawulire nnyingi ezigenda maaso n'okubanga zikuba ekintu kye. Kakati agamba nti leka tujje mu buyinza mujja tukakasa. Agamba nti NRM government egenze maaso n'okubanga ebintu bino yebiteekamu omukono, yebiwoomamu omukono. Jjukira nti NRM oba government ya Uganda eina amawulire wansi wa Vision Group of Companies. Vision Group mulimu Bukedde, mulimu New Vision, radio ezigwawo zonna, radio ziba za gavumenti ezigwa wansi wa Vision Group of Companies. Wabula General Muhoozi Kainerugaba agamba nti NRM yennyini yegenze maaso n'okubanga eteekayo omusimbi okulabika nga bo betutannategeera babakolako propaganda bavumirirwa. Agamba lwaki? Kubanga e Rwanda abeene bakyo agamba nti e Rwanda amawulire g'e Rwanda malungi nnyo, gawandiika bulungi ku Muhoozi. Muhoozi era musajja bwe. Agamba nti e Rwanda boogerebwako birungi byokka. Yeewuunya nti mu ggwanga erya Uganda amawulire g'e Uganda gagenze maaso n'okubanga ate gamusiiga ettoomi. Ne mutuuka okuwandiika nti General Muhoozi Kainerugaba nti ayina amahipusi nga Kakwenza bwe yamugamba. General Muhoozi Kainerugaba nti mbw ayina figures ante nga Kakwenza bwe yatugamba. Agamba nti bino byonna buli bannamawulire abagenze maaso n'okubanga bavumirira enteekateeka ze. We are coming. Nituija nimuja kutureba, nimuza kutufiringa. General Muhoozi Kainerugaba agamba nti mujja kubanga mumuwuliramu omusera ng'amaze okukwata obukulembeze n'ettiimu ye. Teri gye mugenda kwekweka, teri agenda kubataasa. Akaseera kagenda kasembedde very soon. Bw'anaakwata ekintu kino mu 2026 mugenda kulabika nga ate mwekaabira. Abaganda bagamba okubwesunga si kubulya.